mwenna abakalakasi kati ekisinga okubeera ekyennaku era ekintawaanya by default sirina kyakukola naye ekisinga okuntawaanya nti omanyi yerangirira ku bukulembeze Mwami Museveni talangirirwanga ku kakiiko konna bwe yali ajja mu mwaka gwa 1986 yawamba n'agambira kati nze president era ebibi byatandikira awo emirundi emirala gyonna egizze gibeerako yabaddenga in charge so yabaddenga alonda akakiiko k'ebyokulonda era kabadde kalina kukola byayagala emirundi emirala gyonna bannayuganda muyinza okugyerabira naye tusobola okubawa ekifaananyi ekyabadde ekayunga ekyo ekifaananyi mukisiige mukiza Omoro ekyali ekayunga nali Omoro ku Sande nga balonda Lwakuna naliyo ku Sande nga balonda ku Lwakuna zinnaku nga 2 ezibasigadde eza campaign kuba olunaku oluddako teba campaign lwalwa kulaba agent kusetinga Omoro yali yakyuka okuva ku Omoro gye nalimu nga ngenza okuzeeka Mwami Jacob Olanya road blocks zaali nyingi nnyo omuntu yali tasobola kutambula nga alina kale myufu naye si kye kyasinga okunnuma ekyasinga okunnuma bwe bwavu bannanga bali wano tukaaba obwavu naye obwavu buli Omoro eyo ekisooka abantu simanyi oba Mwami Kiwanda yabaddeyo abantu bali tebalina mmere kakati kye basinga okuyimirirako muyembe mangu abantu gwe balya naye nga bano abantu batuteeyo ssente za campaign naye ati abantu bano bandibadde babawadde mbeera yakubayigiriza kukola kati ekyo si kyasinga okumalamu amaanyi abantu eri bambala essaati ng'eno ya Mwami Kiwanda ate ne badduka nga bakutte manvuuli bali ku campaign trail yowa National Unity Platform kitegeeza ki bano babatusize bambala yero ate nga bakutte manvuuli kati luno olugoye waabwe si kala ya byabufuzi kitegeeza abatawagira ne sali NRM naye nga ayambadde essaati engoye ze babaleetedde engoye ekyomu okwambala kyayambala aliwa aliwa gogamba no si kyalowooza bo tebalina ngoye bantu bali bubi nolwekyo bannange gavumenti eno ndowooza ndiyekubye mu kifuba neddiriza ku ngeri gyetukamulamu ssente abantu tebasobola okubeera obulungi kati kino kimpa ekifaananyi era kikusiigira ekifaananyi kyekyabaddewo mu kulonda ku lunaku lw'okulonda fe abaaliyo abantu b'NRM bano bakola structure y'abantu 33 ndowooza simanyi formula gye bakozesa ne bafuna siringi 3,000 ze baba buli muntu agenda ku polling station okugenda bakuwaako 1,000 bw'okomawo ng'omaze okulonda ne bakuwa 2,000 mu structure yaabwe eri nti kati ezo za kulonda nti ezo za kulonda naye ng'omuntu bamuwaddeko 1,000 omuntu azaaga meketa ekiyembe kye bannange nno mmwe temuzanyisa bantu bali tebali naye Ssekabira gwabaddeyo wabalabye nandiyogeddeyo bityo ku TV kale kyaba ekisinga okunnuma nti omuntu tamanyi na lugoye kyalo yambadde nakye lutegeeza yali ku kimu afunye oluki kuba kyesitategeera bamuwadde 1,000 ng'agenda kati bw'omala okulonda kati bakakasa batya nti kye bakutumye kye walonze olina okubeera omwesigwa kubanga abantu bali balina omuntu akuwerekera abantu bali beefuula mu bonna tebamanyi kuwandiika Katemba yabadde mu Omoro gotalabangako ekyo si kyekyadde kisinga okunnuma abantu bano mobilization yaabwe baba NRM bafulumya 2 billion just bana bali mu structure ya NRM ezo sente zaadde zisobola okukyusa obulamu bw'abantu b'Omoro naye bayina amakubo mabi ffe twali tetwetaaga ssente kuba twali tetwetaaga ssente amakubo nagalaba mabi mu Omoro temulimu ddwaliro lyonna mu Omoro temwalimu ssomero lyonna Omoro eri njagala kukusiigira ekifaananyi gwatulaba otegeere bulungi ebisanja 2 nga Mwami Speaker Olanya abba Toliti awangula abba ngabba tindi ku TV ng'amubba tamanyi kubba mu Luganda tomanyi kubba olira kuwangula bwe njogera okubba ng'amubba mu kalulu kano akasembyeyo ng'amubba Mwami Olanya afuna obululu omutwalo gumu mu 1,000 ng'ate speaker nga deputy speaker Toliti n'afuna obululu 9 kati kitegeeza nti Mwami Olanya bakulaga nti yakwatamu 2,000 naye kitegeeza nti yali afunye nga 3,000 naye bagamba nti omukulu tetulina bwe tumuleka mabega ne bamwongera mu kalulu ka Omoro gye nabadde balina sub counties 8 naye bw'obanga mu buli sub county tosobola kukuba mulaale zisukka 2 ekinene nnyo okuba 3 kubanga sub county nnene nnyo kubanga abantu bali mu butawuni awasigadde lwererezi bwe kibanga laale esooka mugikubye mu katawuni abantu b'omu north ndowooza olw'okubanga baalimu omuyeekera
bali mu points bw'obeera nga wano ku Masengere weebali kakati wano wonna tewali bantu paka ku Acacia awo wonna tewali bantu paka nga Matugga oli mu sub county emu ndowooza olw'okuba alina abayeekera bonna ne bavaayo ne babeera mu tawuni ndowooza basobole okukuumibwa kakati Omoro nga bwenjiraba nga bwe nagibaddemu n'engitambulamu ekinene nnyo eyina abalonzi abadde basobola okulonda mutwalo gumu yonna nga bweri anti ezo nazo zaali results zaali zirina okufumbibwa mwami Oulanyah asobola okufuna mu parliament mwe temwagala mazima nkugambye abantu eno yabadde by election biri byabeeranga mu general elections authority ne bamuwa ojja kwogera mu budde biri eri yali general election nga turn up ebeera waggulu eno yabadde by election so badde bulwadde mwina kubeera mu mutwalo gumu bino byonna byagenze okujja nga bifumbe buki so bayongeddemu abalonzi bangi si kwongeramu bongezi balonzi bangi baagala gwali waneno bakusiigira ekifaananyi nti bino ebintu bya National Unity Platform n'olwekyo gwe biveemu era National Unity Platform eyongedde okusereba kati ate ne bagenda bajegawaza abamawulire nammwe wano ndabye mutaddeko omukutu National Unity Platform eyongedde okunafuwa banange mukyali bannayuganda nga temunaba kubeera bannabya no anti embuuza gye mubuuza eri negative seetaaga kiwakanya nze gyengula sabuuni nammwe gye mumugula gyengula omunyo benika mbabulire mu abamawulire oba mulidde ssente abantu mbaleka abantu bayina ennaku mu kifo ky'okubuuza nti National Unity Platform eyongedde okusereba mubuuze nti okutyobola eddembe ly'obuntu kikendeddemu oba kikyeyongera kubanga ekyabaddemu Omoro kwabadde kutyobola ddembe lya buntu mu Omoro tewabaddeyo kulonda abantu banyigirizibwa abantu bali mu bwavu ne bajoogebwa simanyi kintu bwe nkinyonyola ekyabadde mu Omoro naye njagala kutegeeza bannayuganda nti nze nali mbaddeko omukisa nali nyambadde ku saati eno mwami Kiwanda gyayamba nkujjukira bulungi naye neebuuza abantu bano bajambalidde ebbanga eddene bagumye batya mulowooze bane ku ggwanga lyaffe mwami Kiwanda nkubuulira ebyobugagga byonna byofunye bigenda kugenda obitunuulire obireke kyekyakudusaayo nkiriza mu budde bwayo muganye genda maaso information ate oli mukadde bwamala agende nere kamuwe ka information ka information kembadde nkuwa bwe namanyira nti eggwanga lino fu nali waffe na Kaseke nga nkomyewo no nali sinadda nali mu America olunaku Oulanyah lwe yafa yali deputy speaker government ye naale mujola abasajja bambalira mu tisati bya kyenvu we bamanya nti Oulanyah afudde abadde speaker deputy speaker okumala emyaka 10 we basindika kiguledo ogenda okulima neŋŋamba is that the country gye tulimu naye ng'Oulanyah wali mu parliament akuba mu 7 naye lwe yafa namuyita ekyokumuyita Katonda ekyo sikimunenyeza kubanga ekyo naye nze we nalabira eggwanga lino eggwanga lyafa nga ndi eri mu lukiiko lwa UN General Assembly nga babise abadde deputy speaker yali speaker Oulanyah nga afuuse speaker abadde awagire